Leero ku Lugonvu's show. Akayumba kano twakazimbye nga kamufuna mpola naye nga kalimu ekizungu kingi, kagenda kutwala amabaati matono, kagenda kutwala emisumaali egikomerera mitono, nereba kajja kutwala mutono. Mu nnaku bbiri bajja kuba bamaze okukakomerera nga kawedde. Nga poloti ya fuuti 25 kwana oteekawo akayumba kano n'osigaza n'olugjawo paakinga kavitiziko, kati alina 5 kwa 5 ate gw'olidde nga mulimi. Era tugenda kukabalirira nga nawe kenyini okalaba kasoboka. Njagala muganda wange asooka atuwe pulaani eno mu vidiyo ng'etambula agigule, webale nnyo. Nga bw'ogiraba wano tugenda sooka tugikwetoloza awo oyingirira mu maaso, eddirisa gano nagakunnyonnyodde wali mu bifaananyi. Kati kyekino kyenkulaga ekinaabiro kifulumyemuko. Kati eno gye tudda ye manju waayo. Eddirisa erimu lya kisenge ky'abaana, eddala lya sitting room ne kitchen. Kati guno gwe mulyango ate oguyingira emanju. Kati wano tugenda kuyingiza okutandikira mu sitting room, oluggi luno lwe nagambye oluyingirira wano. Awo oyingidde akayumbako wangi, akayumbako sitting ogirabye. Kano ke ka kitchen posing ke kafumbiro ke nagambye akatonotono. Era olaba bu kabini tutaddewo ako wansi ne waggulu osobola okusaawo ka kabini. Okiraba kyenaga nti waliwo enkyukakyuka entono ennyo z'osobola okulamaga nti ne wano lwaki temunteereddeewo kano. Ekitasoboka kibaga nti ekyo tekijja kusoboka, naye ekisoboka nga baga nti ate katukateekewo kagenda kwongeramu emitwalo 10 ku 15 katukaseewo. Kati ka dining ke kano katuuza abantu 4 ku 5 family ke ka dining. Kati bwe tuva mu kiyungu ne dining olw'erujja olulabye olufuluma eri, twagala tugende mu kisenge ky'abaana. Kyekyo osobola okusaayo decas 2. Bwe tuvaayo mu kisenge kya taata ne maama, weebale nnyo. Ekisenge kya taata ne maama kye kino, pozingiraawo kirimu Lindirira